kino ekiwandiiko kya Interreligious Council kyazze nga kyagala babawe gavumenti bafunding bayitemu mu makyakyezu gonna babasomese basooke bagulewo amakanisa. Okyogerako ki? Ekisookera ddala nti ekintu ekyo kya buswavu okulaba nti bannaddiini oba bakulira amadiini mu Interreligious Council bavayo ne beegayirira gavumenti. Ate no singa bakikola ku lwabwe kyantegeerekese kubanga eyo endowooza yaabwe. Naye ate bw'ojja ne weerimbika mu kibiina ng'ekyo n'ogamba nti nno okiikirira abasumba bonna oba amakanisa gonna oba ekkanisa yonna eya Yesu Kristo, awo oba owabye oba tukiikiridde ki Yesu Kristo kyakkiririzaamu. Kubanga Yesu Kristo tatugambangako kugenda kwegayira gavumenti kunoonya nsimbi oba kulaba nti tukolagana wamu nayo okuggusa ensonga ng'ezo ez'obulwadde. Yesu Kristo alina engeri gy'alambikamu engeri y'okukwatamu ensonga nga zino. Teyagambako nti twegayire gavumenti, tagambako nti tugende tubasabe otukolere ekintu kyonna. Yagamba nti nno atuwadde amaanyi okulaba nti tuwonya obulwadde ng'obwo. Tatugambako nti mukwate ebiragiro bya gavumenti. Yesu Kristo teyakikolako. Teyagezaawo kwegayira abantu bala bonna kujja kumuyambako okukwata ebyali bisobye mu ggwanga. Akati n'olwekyo ebya Kayisaali bibeere bya Kayisaali n'ebya Katonda bibeere bya Katonda. Okay. Ki kigambo ekyabasumba okwegattira mu Interreligious Council ne befuula abakulembera abasumba bonna mu ggwanga? Okiwagira okyogerako ekyo kisupporting? Ekisookera ddala ffe tetuli kitundu obuweereza bwenvaamu obwa Prophet Elvis Money tebuli kitundu ku Interreligious Council. Lwaki? Tetukkiriziganya ne be bakola. Naye ekyokubiri ekisinga ddala obukulu Katonda natugamba ngo tubeeremu ekyo ekibiina, kubanga omusingi gw'ekibiina ekyo mu ndaba eyaffe si musingi gwa bwa Katonda. Naye bwe bagezaako okuggusa bisingira ddala kubeera byabufuzi naye ate nga si bya bwa Katonda. Era ekyo kirabira n'emirundi bye bagezaako okukola mu bitunga bino nga bakola zi SOPs, proposals okulaba nti bawa gavumenti. Nabadde nsoma proposal eno, waliwo akatundu we bagambye nti nno bagenda basabye gavumenti kankanoonya wano ke bagambye akatundu ako. Ne bagamba nti nno therefore we seek government approval. Akatundu ako kali mu document eno ya SOPs. Akatundu 2.1 purpose of collaboration, engagement of religious leaders in community adoption of SOPs. Ne bagamba therefore we seek approval of our proposal for partnership and support in preparation and production of effective tools and materials. Bwekivunula mu Uganda bagamba nno kakati nno bannaffe tusaba gavumenti ekkirize ekisabo ekkirize okusaba kwaffe okulaba nti tukolagana wamu nabo ate batuwone ku nsimbi okulaba nti twetegekera era tuggusa okusomesa amakanisa ku nsonga zino eza COVID. Yesu Kristo yatugambangako ayina yatulagira kyekyokusomesa kyekitali kyakusomesa. Tatugambangako titukwate science tumuleete mu kanisa. Ate kakati mwe abandibadde bataata b'eggwanga, mwe bandibadde basomesa eggwanga mu by'okukkiriza, ate kakati mwe abakutte science ow'ensi mujje mu musomesa mu kifo ky'okutwala ebyawandiikibwa mu bisomese aba science. Bonna mwenna mulinze gavumenti bajje baveeyo nno tukolere wamu bagateekawo strategic bagateekawo networks ne structures. Ekyokubiri, lwaki tetukkiriziganya ino Interreligious Council nga otunya SOPs zino nga bwe ziri? SOPs zino zigenda kuleetawo bye twalwanyisa mu religious policy. Twagamba nti religious policy teyali ya bwa Katonda, yali ya Sitaani, n'abali baagala okugiggusa baali beeyagaliza byabwe, baali baagala bakulire amakanisa gonna ne tukigaana. Ne tuvaayo ne tugamba nti nno, for example, nze ndi munnamateeka kugamba nti nno akawaayiro akabiri mu omwenda akasimatika wa Uganda kagamba nti nno ffenna tulina eddembe lyaffe okusinza nga bwe twagala era tulina n'eddembe ery'okukuŋŋaana. Akawaayiro akabiri akasimatika wa Uganda 1995 kagamba nti nno eddembe ly'obuntu likuweebwa Katonda.
ssemateeka si yetuwa eddembe ly'okusinza, gavumenti si yetuwa eddembe ly'okusinza, katonda yalituwa. ssemateeka n'erambika gavumenti obuvunaanyizibwa bwa bitundu ebyo bisatu: okukuuma, okuluŋŋamya, ate awamu respect, protect and enforce, n'okulaba nti bakwasaganya eddembe katonda lyeyatuwa balikuume bulungi era baligguse bulungi. Naye sifa balina okugenda nga tubasaba, kubanga tewali ddembe lya buntu erikuweebwa gavumenti. Mu mwaka gwa 2018 ne 19 bayongera okugusa kino ekya religious policy, ne batugamba nti nno baagala abasumba batendekebwe oba bagenda ab'enzigiza ez'enjawulo. Bwe nkusomera wano batugamba nti nno waliwo kye baagala okukola mu SOP zino. Bagamba nti nno gwe okukkirizibwa okuggulawo ekkanisa yo, okuggulawo wemusinziza, bagenda kuwa certificate ey'okutendekebwa. Ekyokubiri bagamba nti nno wagenda kubeerawo periodic training, oba bagenda kuba batendeka ab'okukkiriza mu every after some time. Ekyo tekirina njawulo na kye baki bagala okukola mu religious policy, nga bagamba nno mulina okusomesa bannaddiini era nga balina n'okuwa certificate. Bw'osoma religious policy eyo eyasembayo, draft policy eyasembayo, bagamba nti bagenda teekawo committee ku level ya district ne national level okulaba nti district committee eyo egenda otulawo kaawo RDC akiikirira ebyenzikiriza watulewo n'ava mu office ya Ministry of Ethics and Integrity, babeere nga bawa certificate era nga be basalawo ani oyo atuukiridde gavumenti egy'okubanga esalawo. Ekyo kirina njawulo kibagala okuyisa wano. Ate kisookera ddala nja kulabula Abannayuganda okutegeera nti President Museveni yakola omulimu ogwo ogwa sensitization, tera tamanyi procedures ez'omuntu ze bakozesa okwesiba mask, okunaaba engalo, nga tuli ng'ovuddeko ya President Museveni bye yayogera. Tuve ku Ministry of Health nti waliwo obulango obuyita entakera ku buli leediyo, eyo budget yayita essente zaasasulwa. Kyenjagala kutegeeza Intelligence Council n'abantu abamu abagamba nti balokole bakiikira endowooza yaffe. Ekyokubiri nti njagala kubalabula n'okugamba abantu bano n'okugamba President nti waliwo abatikuzi abakutuuseeko bali awo ku luggi baagala ssente, bambadde koora, bambadde amatanvuwa, naye bali awo ku luggi lwa State House, bali ku luggi baze kutikula bagamba COVID tayita nga tulina kye tulidde, bali awo batudde awo bategese. Bw'oŋŋamba nti olunaku lwayo ogenda kujja kusensitizing abantu, ogenda kugamba ki ekintu abalala President kyatayogedde? Because the President clearly buli speech gy'abadde akola abadde abuulira abantu ky'okukola. Tulina obulango obuyita ku buli media yonna eyogera ku kino. Teri musumba talaba TV atalaba radio nga mulokole. Naye kati bw'owulira ku budget eno, nze budget yantiisizza. Basajja bantu basajja bagezi bakoze ekiwandiiko ky'okutikula kikino kiri muno kikino. Kankusomereko ekigambo ekisookera ddala: religious lobbying meeting with lunch, number of meetings, human resource. Bino byonna biri wano. Mulimu training, sport, training materials, fuel. Ezo zonna sente buli boogera ku kintu kimu ng'ogamba nti biliyoni. Bwetuba ku lunch time mulimu transport, training materials, fuel. Ebintu bino bigenda kujja nga bijja. Weebuuza nti lwaki babikwasa ba interreligious, waliwo kinene kye bagenda okwogerako nti kikwata ku Bayibuli. COVID is a national problem. Kizibu kyabe mulokole n'atali mulokole. Owa mulokole alina ekizibu ekikye nga ye. Kakiddemu. Teri mulokole agamba nti nde ekizibu coronavirus wabajja okukwata amala kubuuza nti oli mulokole toli mulokole. Weekiri? Corona waki? Waggwanga lyonna Uganda. Bano abatikuzi banoonya we baliira. Mr. Museveni President sebo tukwegayiridde baba n'abasajja bali mu kiwandiiko kino mwe baagala okuzannyira. Naye singa batusindikira tujja kutegeera nti ne President deliberately yabadde kasiimo. Kubanga in government coffers budget yayita dda. Ministry of Health kweri. Soroti mulina obulango bumukuba. Obugamba abantu okunaaba engalo bagenda kubagamba ki?
procedures bana abantu balina fatalite zaabwe zebavaamu. Naye there are people like us who don't subscribe to any of those organizations, not even Inter-Religious Council. We don't subscribe to them. Why can't Ministry of Health come and educate people, us as Ugandans? Guno mulimu gwa Ministry of Health sigwa kanisa, sigwa Inter-Religious Council. Kino kiwandiiko kino kyababaddiya. Nakirowoozezaako kye baayagaliza embazzi kibuyaga asudde, kubanga bo ekyabalema mu religious policy kati bakikukulisa wano. Eyo nsonga esooka ey'okusomesa abantu n'okubawa certificate. Tuba tulina certificate togenda kukola ki? Togenda kusinza. Wadde tukkiriziganya nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa era egezezaako ekyo n'ekisoboka okulaba nti ekuuma abantu banna Uganda. Naye bwe kituuka ku bintu by'enzikiriza, bannange tubeere very careful. Tubeere very careful. Bino ebintu si byakuzanyiramu, bino ebintu si byagenda nga si byakuwujjala buwujjaza ogenda ng'okola ebintu bino ebintu ebya ssekibotte. Olina okuba nga olowoozeza bulungi nnyo nga tunaleeta biteekateeka nga bino. Ku ky'okugulawo amakanisa baluddewo okugaggulawo ne bagulawo ebirala n'ebirala. Ensonga eyo gyogerako ki? Ekyo kikulaga emitima gy'abakulembeze baffe gye wali. Abakulembeze baffe bulijjo bagamba nti nno bagoberera nnyo mmoto y'eggwanga egamba nti nno ku lwa Katonda n'ensi yange. Ekitegeeza ddala nti Katonda ye musukkulumu. Bw'osoma ekitabo ekyengero kigamba nti nno eggwanga lirina omukisa bwe liba lyewonzeeyo eri Katonda. Abakulembeze waliro kye bali mu kukola kiraga nti nno tebeewonzeeyo eri Katonda. Eggwanga bo sayansi abasingidde Katonda. Awo wenyini bagambye nti bagenda kusomesa abasumba babawe ne certificates then basobola okugulawo amakanisa. Kakodyo ka colonizing abasumba who don't subscribe to them bakyagala dda nti they have to subscribe to them by force. In actual sense batujjako right yaffe to breathe, to vote, to sleep, batufuula abasiru indirectly. Why can't a government give me, Ministry of Health, a certificate that have been certified, trained by the government? Lwaki Inter-Religious Council kati twagala kugamba ekintu kino nti kiwandiiko kino kirungi eri president era waddembe kuba wa ssente. It's up to him and I don't mind. Naye kyenjagala ffe tusaba abamu Assessors of Public of Uganda tetwagala Ministry of Health yennyini si Inter-Religious Council kubanga kati bana abantu bagenda okujja gotakolega naye ajja asalimbire ewuwo kati zalina besitakwatagana nabo bali muno mwaffe bajje bakwate ebigere basambire wange tebajja wange tebajja kusomesa bansomesa ki? Can't you wake up? Now, before we become a pastor, we become citizens. So Ministry of Health must know that they are teaching educated citizens, not uneducated citizens. Number two, people who subscribe and pay taxes to the government of the Republic of Uganda. So in other words, ndabula ne president, ndi nkwegayiridde bana abasajja baagala kubba ssente za government. Inter-Religious Council doesn't need to have this kind of facilitation to educate people. Mr. President, bana abasajja baagala kulya ku ssente za COVID nga COVID tanaba kugwako kubanga COVID anaatera okugwako or either we are about to accept it to live with it ng'ekirwadde ekirala. Pastor cho ate ekyamakanisa okuba nti baluddewo n'okugagula kyo kyogerako ki? Buli lwolaba ebiwandiiko nga kino nga kifulumye ng'omanya nti oli yateekayo ekiwandiiko kya budget. N'ogulawo butale n'otogulawo kyaki erina aba asha erina security team erina shooting capacity. Why? Budget bino byoleka Inter-Religious Council bino bibudget bino zino zibudget zeziganye kanisa okugulawo kati omulokole ali yagamba mukama gulawo kyaki abaganye okugulawo kyaki be bano. Not because we don't subscribe to health actions of the government of the Republic of Uganda. We believe everything the president is saying. And the president has said it. President akyogedde. Naye ebintu bateekayo kino kibajeti bwe kiti. Kino kibajeti kino. Nga baga nti nina kugulawo. Kati tuke tusomesa abantu baffe. Mutuwe budget, mutuka ssente. Kano katu kakutikula naawe. Kakati pastor, waliyo abasumba balala of course abata subscribing ku Inter-Religious Council. Nga bali eyo batidde nti betunaba tetufunye certificates bagenda kugala amakanisa. Bubaka kibo baweereza pastor. Tebalimba yo kambagambeko nga temunakufuuka ekirala kyonna muli banansi. Bwana you are citizen of Republic of Uganda. Kyekyo sookera ddala. Muli baki?
muli banansi kati nga temunaba kwogera ku kigambo kye bayita nti gwe oli musumba oli pastor oli munansi. You are a citizen, you are a holder of a national ID of Republic of Uganda. Buvunaanyizibwa Ministry of Health okukwata ku ssente za government as a budget to come and educate and certify you that this is you. Kati kakani tali intelligence council genda mukola otya, Makaba tali intelligence council genda mukola otya, Mondo tali, Pastor Bujingo talimu, oyo talinamu totalina baamu na kubaamu. Akati gwe abantu abo genda kubakola otya. In actual sense abantu bano ate katugambe n'aba intelligence council baabalumba bano abasajja bakozesa the umbrella of intelligence council in order to oppress balokole. Naye tuyise mu ntalo nnyingi bano banaffe betukwata nabo bayibuli tebajja kutuwangula. Tebajja kutuwangula tujja kulwanagana nabo mpaka kufa. Waliwo amawanga ag'enjawulo bw'otunuuliranga Tanzania, President John Paul Magufuli yagamba nti nno ye tagenda kutiisibwa, tagenda kukirizibwa kukola kintu kyonna ekiteeka ensi ye mu kutya. Olwaleero gavumenti ya Museveni yatusuubiza nti nno by 2020 tujja kubeera ne middle income status. Tanzania ebadde etuliye emabega egifunye middle income status. Lwaki? Besize Katonda. Bw'otunuulira President Donald Trump yagamba nti nno amakanisa gali essential era nadeclaringa na amakanisa gonna gaggulibwewo. Era ye n'alagira ddala nti bino abasayansi bakola nti no bagezaako nakutiisatiisa n'akuba ne public rally ez'okulonda. Tulina first lady, kati mukyala first lady ogamba nti oli mulokole, ogamba nti nno okkiriza Katonda naye tiwalina kyokozeewo, osirise busirise bulijjo otugamba nti nno oli mulokole n'ogamba nti nno yegwe era buli omu agamba mama w'ekkanisa wannabaki naye ng'osirise busirise. Ogamba bugambi nti no bagulewo education centers ebisigadde byonna birina churches eziri essential. Tovuddeyo n'omuntu n'ogumu okuvayo n'oyogera. Jo juzi actually jo ekiro President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde ku mukutu gwe ogw'emitimbagano n'awandiika ekiwandiiko n'agamba nti nno abagezaako kugamba nno tugulewo amakanisa tuwabye eggwanga. Mbuno ye amanye ekisingira ddala yasinga okutegeera ebyeggwanga bino n'agamba nti nno amakanisa galina kugulibwawo singa embeera ebeeranga bweri. Kati olwaki tukkiriza? Kubanga Yesu gwe twakkiriza, Katonda gwe twakkiriza, Katonda oyo tugenda muteeka mu bokisi tikubanga ebintu bitambula bulungi olwo tukkirize. Ekyo kiragira ddala nti abakulembeze b'eggwanga lino omusingi gwe baliko si gwa bwa Katonda. Otunuulira parliament lwaki tebavaayo nga balwanirira juzi nalaba nga balwana. Waliwo omubaka wa parliament obeera Eby'Okugulawo yagamba abaana yagenda n'alwanisa LDC n'agamba nti no tebakkiriza kusomesa. Parliament evuddeyo n'erwanisa ebyonna ebikyamu okujja kugulawo amakanisa. Era tulaba ababaka bangi nnyo nga bavaayo. Omukyala Alice Alaso omubaka we parliament ow'Esserere yavaayo n'akyogerako. Mr. Speaker, the President informed the country that scientists were studying how churches and worship centers could be operational, while at the same time not exposing our people to the risk of COVID-19. Mr. Speaker, wherever I have moved, the many people I have met, I have been also approached by religious leaders, and they believe, and it correctly so, that these worship centers are better organized than markets which are operating right now. They are also better organized than the malls which are operating right now. They also believe that people spend less time in churches than they do in long distance vehicles. Bannaddiini abavuddeyo ne bakola bino ebiragiro bino ebitali Musa ebya SOPs bagezaako kuwa gavumenti temulina njawulo na Judas Iscariot. Actually Judas Iscariot abakubira obugalo waali kubanga musazeewo okuwaayo ekkanisa eri bannabyabufuzi. Ekkanisa Yesu Kristo gwe mwakkiriza mumuliddemu olukwe muwaddeyo ekkanisa. Njawulo ki eriwo eri omukulembeze w'eggwanga eno ne Falaawo? Kubanga Falaawo kyakola abaana b'Isirayiri nga bava mu nsi y'Emisiri yabagamba Yesu mugende musinze naye temugenda wala nnyo. Kino kyemugezaako tugamba wano. Batugambye nti nno ekkanisa bagenda zigulawo mu phased approach obanga bayita mu kabanga ak'enjawulo. Ekiwalawo kigamba nti nno
bwetuba twakugulawo kanisa abaana bonna abali wansi w'emyaka 12 tebagenda kukirizibwa kujja mu makanisa. Ekyo kyennyini Falaawo kye yakola yagamba nti nno mugende musinze naye mundekere abaana bammwe mugende musinze. Bw'osoma ekitabo ky'Okuva essuula y'omunaana egamba nti nno Musa ne Keroni bwe bagenda ewa Falaawo okumugamba ki Katonda kye yali agambye, ate abandi badde abakkiriza nga bwola bana abantu religious council bannaddiini abandi badde balungamya eggwanga bavayo ne bagamba Musa ne Keroni mutuliddemu olukwe. Kati kyanjawulo ki ekyo kye mulina? Lwaki mugamba nti nno ebyobusuubuzi bibisingirayo ddala obukulu okusinga ekkanisa? Ekkanisa ya Yesu Kristu yesinga okubeera essential, kye kintu ekisingirayo ddala okubeera ekyomusingi omunywevu mu nsi eno era kyetwetaaga. Finally nzizaamu Bannayuganda bonna amaanyi nti President Museveni si kye kizibu. President Museveni siwe mutawaana. Ekizibu kiri ku basajja bano abateekayo bino bibajeti okuleka ekkanisa ereme okugulwawo, kubanga gavumenti erina amaanyi agasomesa abasumba bonna nebaga nti mwena tubaagala lugogo egalina naye bano bataddeyo kibajeti basobole okutikula ssente. Bano mubatunuulire, timuddayo kwemulugunya nga mugamba nti Museveni tayagala kugulawo machachi kya bulimba. Abatayagala tugulewo church be bano baagala basooke bayiseewo eno budget eno eya fuel, trading materials ne transport. Bano abantu ku project 13 section 4 kino kyekiganya amakanisa okugulawo. Kino not president, kino kuliko ne OTT, kino these people you are joking with them. Kuliko ne senza translation. Abatikuzi bali mu kanisa nze mbagamba bulijjo ng'abasajja bavadde mu ggoolo temwagala kukkiriza bali kuno mumulooza baddiya badde ab'omu busenyi be bakyaliwo bano abasajja abatikuzi gye bali ate temwagala kubagamba. Nze sijja kumalira Roma ngenda mu ggulu nalwo wagenda mu ggulu sigenda Roma. Kyensembyayo kye kino nti olwaleero bwe tuba bakuwuliriza sayansi alina w'alina okukoma, gavumenti erina w'erina okukoma. Olina okuwuliriza basajja ba Katonda ne bakyala ba Katonda abawuliriza Katonda be bakugamba, kubanga Katonda yekka yatusalirawo ekyenkomeredde. Gavumenti si yetugamba, tewali muntu yenna atugamba. Mu kitabo ky'okubikulirwa ya Bible yatugamba nti nno tujja kulwanyisa n'obulamu bwaffe bwonna oyo yenna agezaako okwaŋŋanga ekkanisa ya Yesu Kristu ng'ayita mu biteekateeka eby'ekisiru nga bino nga bagezaako okulaba nti bateeka ekkomo ku kwogera kw'abantu, era ne weewuunya nti lwaki mukola SOP zino bagamba nti no bw'osoma akatundu akookuna kagamba nti no in the event that the places of worship are reopened up, places of worship will not be allowed to be used for any form of political campaigns. Bagezaako okwekweka gavumenti ebasusu tebagambe bannaddiini bafuuse bannabyabufuzi kaakati bakuuta ndingidi ya mukulembeze w'eggwanga. Bagezaako okulaba nti baggusa pulogulaamu za gavumenti mu kifo ky'okuggusa ekkanisa kyerina okubeera. N'olwekyo bannayuganda mwenna mubeere bagumu nnyo, muyimirire. Bayibuli etugamba nti no we must resist in the faith. We must resist in the faith the works of the devil. Gwe munnayuganda ali eyo olina okuvayo oba kitekeeta nti bino bagezaako kukola tulina okubisimbire kuuli. Tewali alina kutiisatiisa muntu yenna, tewali agenda kutulagira ngeri ya kusinzaamu Katonda waffe.